oyinza okusanga omwana gwe ng'omuyita muto naye nga mukulu ebyabasajja abimu nagendayo n'eddagala empeke ya HIV nenzigyayo videos zange nenzimulaga era yawola nnyo bwe yalaba empeke ya HIV ne mugamba have you had sex before nangamba yes ng'omwana omuzadde ye kennyini ye yalidinga to downfall y'oyo omwana naye omwana wo wali yagadde omulaba ng'amira eddagala abaana bano maama ayogedde omwana muyigiriza okubeera contented nekyalina ekitono omwana bamulaga emitwalo 5 n'awunga pocket money ekisajja mu kibuga ne kimutwala mu motoka hwi ne kimwebakako mitwalo egi agenda kumira eddagala emyaka ago newe gibe 3 empeka jajjimira ate abamu tebasobola balemererwa ne bafa ku myaka emito nalindabyeko n'owa P7 ng'ajidde mu uniform ng'akaaba omwana yes kati bwe yamukyalidde mbukule wabaddewo obupiira isaawa eyo ate nga kibanja bwe yagamba sebo ng'ali open our seated awo ku waiting chairs wallahi omwana ali P7 P7 akana ne kakaaba n'agamba muwala osomerawa ne kagamba gundi primary school awo wenesikana amune ngamba primary akana kabandi bakakeberanga kayina akawuka mukwano kisipibwa kwata wakuba si wakwata wakuba lwolunaku lw'olimanya nti HIV ebyaddala aluma ala nyoswalira mu bantu mwanyambaza pampa kubanga mwali temujja kusobola kunsiimula buli kadde nayambala pampa tojjukira yampitamu awo n'ogamba tugende tugule pampa mu supermarket nga tugenda mu ddwaliro onoonya ekifo eky'omulembe w'oyinza okuwumulirako ate nga kisangibwa ku lubalama lw'ennyanja Winslow Luxury Suites kino kye kifo ekikkakkamu eri gwe anoonya woyinza okubeerako okumala ennaku entonotono oba ekiseera ekigere ng'olinga ali ewuwo kino kye kifo kyokka tulina amayumba agalina accommodation ey'omulembe nga mulimu ebisenge ebiwerera ddala 2 sitting room modern kitchen dining closet nga z'obulungi saako toilet n'ebinaabiro ebisenge byaffe birabika bulungi nnyo omuli ebitanda ebya queen ne king size ekiseera kyonna ky'omala ng'oli naffe tufuba okulaba nga tufuna kutaataganyizibwa kwonna anti tulina standby generator wifi ne DSTV saako ne laundry services tulina n'emmotoka ez'omulembe okwanguyizako mu by'entambula era nga tusobola okupikinga okuva wonna wooli ne ku kisaawe erimu abava ebweru wa Uganda Winslow Luxury Suite tusangibwa mu Jomai Estate Garuga Entebbe n'olwekyo gwe yandyagadde okumanya ebisingawo n'okubuukinga osobola tukubira ku noti 752 emu noti 8 nyemu oba osindika obubaka obwa WhatsApp ku +1 noti 83 2 noti 3 6 noti 2 Cruise exclusive gwe mkutu kosinzidde okubanga ate otulabe Allen Cruise ge manya nyongero kwaniriza ko yona josinzidde okubanga otulabira olunaku lwa 2 era nga ndi n'abambejja ababiri tugenda kubanga tubooli awo tukubaganya ku birowoozo holiday yatuuse buli kimu kitambulira ddala bulungi nnyo ku side eno ninawo mwana muwala Suzy nze muyita Princess Suzy because princess wange bambi ate nze manyi gye tuvudde ne Suzy wange ono naye Suzy onyirira Suzy onyirira ofaanana bulungi batolere ku salaamu. Salamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Musibye mutya abanyabo ne basebo. Mwebale ku watching Allen Cruise exclusive YouTube channel. Atenga mwebale ku supporting nnyo my journey of HIV and the sensitization. Na byonna byenkola mu HIV fraternity. Okay. Yes. Wow. So this side I'm having Suzy Kashiringi. Omwana ava ewa Ekanungo. Abera proud nnyo ku TikTok okwo nga bagamba ali HIV positive. Yes. Era holiday no gye tulimu side eno nina Senga, eno nina Suzy. So Senga naye abuuze ku bantu n'oluvannyuma tutandikire awo wennyini. Abalungi abatulaba ku Allen exclusive bannange musiibye mutya muli mutya kansubenti muli bulungi amanya n'eddoboozi
Marus Bridals ate era nga nze y'omu Senga Marus Kawomera kola ku baana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi. Marus oli otya? Ndi good. Gomesi zitambula zitya? Gomesi tezaali badde mbi naye obwavu bungi. Sizoni eno yeba yakyo okusinga? Tebikyali nnyo bya sizoni Alani. Abantu baavu, abantu kale baali badde bagula naye abantu baavu nnyo. So sizoni byavaawo nti eno sizoni abantu bakola nnyo emikolo ne tebakola nnyo. Naye abantu bwe baba bakumanyi baba bagulako. Okay. So program yaffe y'olunaku olwaleero bw'obanga oli eyo ng'oli muzadde ambadde nkusaba sembeza omwana wo kumpi naddala omwana omuwala gwe nja okusinga okutunuulira ennyo because bano bonna benina wano balina experience. Suze omulaba muwala muto ne experience gy'alina kati mu budde buno. Suzi atera okugenda mu maka ag'enjawulo, abazadde batera omusasula n'agenda mu maka ag'enjawulo holiday ng'eno n'anyumyako n'abaana bammwe ab'enjawulo abalenzi n'abawala. Njatandika ne Marus. Oli muzadde ate ekirungi olina abaana abawala ate olina abaana abawala abali mu kuvubuka. Abavubuse si kuvubuka. Abavubuse mu kaseera kano ng'omuzadde yenna ali bize oba omuzadde ali e Bulaaya naye ng'abaana bali wano mmwe ababalina kati olina abali mu secondary olina abali mu kumaliriza primary mu kuvubuka kw'omwana wano ssaawa zino Uganda wetwogerera biki bye mulabye mu baana? Kyenyiza okugamba abazadde bannange mwenna abali eyo abali e Bulaaya n'abali wano omwana buli waweza emyaka 15 manya nti waliwo embeera ezikyuka kuba abamanyi nti akuze kabe muwala kabe mulenzi nkyenkugamba kati nze abange bebalabako abamanyi akuze waba muwala abalaba mulungi nnyo ayina akabina nga naye yeemanyi n'omwana aba yeemanyi obadde amanyi gwe aba teyemanyi aba yeemanyi ate omwana oyo manya mwegyo emyaka mwalina okukolera buli kimu kati gwe omuzadde olina kuddaabiriza kukola ki olina kuleekaana paka kuwulira bubi era bw'otaleekaana otunuulira mutunuulire bw'oti bw'ogamba nti mwalina okukolera buli kimu kyogamba nti omwana asobola otandika okwegatta ku myaka 15 si kyeŋŋambye naye emize gyonna emirungi n'emibi chances ezigiyiga mwegyo emyaka 15 myaka 16 n'okweyongera waggulu okiwulira la nkyekugamba mwegyo emyaka ng'awezeza emyaka 15 omwana oyinza omumugamba ekyo tokikola n'omulaba nti awulidde kyokola ki naye nga takoze eki tawulidde kati gwe omuzadde olina kubeera nga oyimba buyimbi ng'ayimba oluyimba n'omugamba ekyo kyenkugambye naye kati omuzadde ojja kusangayo omuzadde nga tajja kugamba ku mwana agambe ate we naamugamba maama ajja kunyiigira jjukira mulimu abazadde abamu abaana babe babayita bamaama abaana ab'obulenzi babayita bataata ng'olira ngaaga nti omwana yazaala ataani yazaala maama kati ne weesanga nti gwe omuzadde tofuddeeyo kulaba mwana wo kikyakola ki kyakola kumuddaabiriza nti munnange olina kukola bw'oti kuba Alani olaba abaana abo agenda n'afuna mukwano gwe n'amugamba nze waka sikola mirimu kati nga bagenze mu bisulo ngaawo nze sikola mirimu yeze nenkola emirimu nkulope wa ddadi oba okitegeera nkulope wa mami kati nogwe owuwo wabanga munnange waka wano obadde akola emirimu oli ng'akimuyingizaamu naye amanya nti nange waka sijja gikola ate oba oli mukwano gange nga esikola ki tebakola mirimu waabwe olaba nti nno oba oyonoonya omwana okitegeera ekirala abazadde abamu buli woolaba omwana ng'ayambadde bubi kati jjukira abaana babeera ewaka kati Alani muzza ewaka omwana ali mukago ekakomeeno akuza amabina gayinyinya oba kitegeera kyenkugamba Alani abasajja beegomba omwana oyo buli woonoomuleka ayambala obubi
abantu bazze waka abasajja ngaabo ye tajja kumanya nti oyo mwana muto. Oyinza okimanya nti mwana muto? Jjukira abaana bagejja muno hips amabina gali eri ate ffe ge tutalina bazadde baabwe. Kati ne ogaa omwana nno yakoze oyo otandika mumusongamu mimwa mpola. Kati omwana olina omugamba oli waka oli mu banno ku point biki weba legging yambala legging ekubikke otekeko top wabanga ayambadde kateeteeyi teekamu ki legging munda simpala empale tuzambala naffe nabo abalina naye legging. Ate abaana mu holiday balina okukola emirimu omukozi alina okutuula bakubya okukyuka alani bakubya okukyuka alani era abazadde nze mbagamba nnyo kati alani ku budde buno saagala kulimba nze mmaze omwezi mulamba tetulina mukozi nze singa sayiga mirimu singa mukwano siri bwenti nze abaana abange bakola emirimu. Wemuzze wano waliwo omukozi ne luli we mwajja wasanga wano omukozi naliwo nze ne muwala wange omwana wa muganda wange nga yakola emirimu era we yava ku ssomero n'akola emirimu ne yasanga nze mmaze okukola. Kati ku budde buno baabo baliwo babiri baabo be bayoza engoye be balongoosa buli kimu nze nga ntudde wali we baŋŋaye kati kufumba n'enfumba. Ala ntuyigiriza abaana okukola muhobidde ku budde buno omwana aba alina okubeera ali mu kiyungu maama oba taata n'olya ku mmere y'omwana wo naye abazadde abamu omwana wange ajja kujja omwana wange ajja kukola bino. Alani eno ensi gye tuli mu Uganda mukwano twebeereremu abazadde n'okuwaata. Nze Alani enkova eno giraba enkova eno mugiraba nenjagala ogiraga abantu eno. Nze mama nge nkwebaza yonna gy'oli kuba singa tewanjigiriza singa siri bwenti nali naakamala P7 Alani yino gizaliddeko abaana 6 ekyali ku mukono. Nali mpaata ngamba munnange nno ojja kufumba emmere mugamba mama simanyi namugaa bulijjo olya buli mmere nga tomanyi kuwaata. Yabuuza omukozi nakuleeta ewaka wano okukola naye noono muyigiriza ki mirimu tomanyi kuwaata leeta nkwegere bawaata wepa ala nno olugalo lwali lukuuseeko luno naye yino ginyumirizaamu ki nga baali bakutema olugalo seenyumirizaamu wabula nayiga kuba nsinga mamange teyakinkola kuntema wano kundaga nti omukazi alina okuwaata n'afumba. Nedda mukwano nedda mukwano singa nze kati mami's daughter Alani singa ano wooli yogera amazima onziramu okubuuza singa ano wooli ate nera abatulaba kugina emyaka singa mamange teyanjigiriza kukola singa ndi mukazi go. Ate era njagala obategeeza abatulaba ng'ate maama wo w'amaanyi nga n'akasente kaaliwo ewaka bulungi nnyo naye ffe twafumbanga emmere tosiriiza mmere mama yeterya mmere esiridde nawaata n'olugalo lwange eno ng'omusayi gutiiriika n'akwata ekigoye n'akisiba nga kuliko omunnyo wekkuwekku nangamba waata nga kuliko ki omunnyo ebyalittemu kale naye wamma nkwebaza maama wange omulungi kati gwe omuzadde aginywa omwana awezezza emyaka 16 15 tamanyi kuwaata tamanyi kufumba nva tamanyi kufumba mmere omwana wange mukwano obulamu bw'ensonyi bubi abantu tufe enjala n'eggulo omwana atamanyi kukola tewali agenda mu kusigaliza buli gy'anajja genda abantu batwagala weetuli tuli balamu. Tugenda kukomawo Suzi wanji Alani wavubukako mama ng'otumwa tulabika bulala wavubuka ogenda mu maka g'abantu ogenda mu maka g'abazadde ab'enjawulo okubuulira ku baana baabwe kiki ky'osanga mu baana this is holiday kati sigira abazadde abali abamu bali Bulaaya abamu tebasiiba waka emboozi zonyumya n'abaana baabwe era bba abaana bakunyumiza era kifaananyi ki ky'olina kye wafuna kuba gwe buli kimu wakikolako era naawe otubuulire mu age eyo omwana oba alowooza atya. Okay, sigenda kwawukana nnyo ku mama kyayogedde because the basics and foundation gy'owa omwana oluusi ye mufuula kikyanabeera in the future. Ekirala
abaana bano mama nga bw'agambye omwana bw'otatandika muyigiriza agenda ku developinga certain traits or habits. Habits zino ezimu omwana wuya omugambye nti toyambala bwe biti. Lwaki olina ensonga lwaki omugamba nti toyambala bimpi? Kubanga stage gy'alimu ya adolescent stage. Buli omu alya yebweru omulamu n'ayina akawuka bakola nze ngenda kwogera ku perspective eyange. Okay? Omulamu n'omulwadde bonna bakola ki? Batunula. Ate togenda kwawula ani naani. Omwana oyo omugambye toyambala bimpi lwa nsonga toyagala aenticinge such toxic people in the society. Naye experience eyange nze kyendabye mu baana benkyaliddeko bambi era nnyongera okwebaza abazadde abampise mu maka gaabwe bangi. Yes, ate abasinga ekyewunyisa bantu bavunaanyizibwa abagagga baagala okuinstolinga ekintu ekirungi mu baana baabwe. Omwana omukuze ekyejo. For starters, abazadde bano bakuyita okuwulira abaana baabwe bo nga bagamba ki ku baana? Kanjogeo ko omu yampita n'aŋŋamba Suzy omwana nnemye. Muwala? Omwana nnemeredde. Myaka emeka? Yali muwala mulungi banaye ng'alinga myaka nga I think like 19 to 20. Alani ng'oli omuwala mulungi nange yayimuka omwana yayimuka n'ava mu bedroom gye yalimu nga aze okumiitinga. Nendaba omwana nga kyekyo. Nga ne waba afulu omanya abaana babagagga balina engeri gye bakulamu tebanga yaffe yekanungi. Baba bakulira mu soft life n'ebigambo ebimuvaamu olabanga bya baby, it is babyish. So nangamba omwana nnemye jangu Suzy oyogeremuko naye nkoze buli kimu. Omwana bamugoba ku ssomero elucha everyday suspension tagwa coupling abaana babagagga ate si babagagga wokka kati omulembe gotituko guli digital. Abaana abasinga balina amasimu ga smart galayisi kati buli omu agigula. Yes. Naye do you monitor what your kid always sees on those phones or the television and all that whole scrap? Kubanga abaana gye bajja emize egyo omwana amanyi nti pokino bazina bwe bati bakunama interest alani obaddeko ku masomero. Not so. Woleeta Spice Diana, how do you see these people vibing? Webavaayo omwana n'anyenye binoloza aba agira atya bebyo bye bakola ki bye baagala naye olowooza ki ekiva mu ekyo. Okay? Now omwana yajja mu ddiiro obuzibu bwo bwali kwoli baali bamugulira essimu nga bukyali. Essimu ye yaleeta ebizibu byonna. Problems. Omwana alina abasajja abakulukulu abeewa ate omwana nali mu masomero ga bbeeyi mukazi muzadde wa asasula omwana takola mirimu. Badde nsaba nsooke njogereko ku ekyo ekintu Susan kyagamba. Yes mama. Ffe abazadde ffe tulina ekizibu. Ffe abazadde ffe tulina ki? Kubanga omuzadde goba abazadde aba balina ekintu kino omwana nze mba nakolera mu mbeera embi omwana wange tajja kukolera mu mbeera embi. Naye jjukira Alani embeera gye twakuliramu si yeeno kati. Oshaga si yeeno ki? Generation gye twakuliramu ffe si yeeno generation eriwo kati Alani. Oba kitegeera abazadde ensobi gye tulina olabye omwana wa gundi wa senior one bamugulidde essimu naawe atalina sente oyagala ogulira omwana essimu. Mama tulina mwana senior one alina ssimu. Simulina buuza wuyo Suzy abadde wano ewange emyaka egiwera naawe mubeerawo kwa kati tuli wano waka. Shanira wuli wa senior tutalina ssimu tagirina era namugamba onoba oyagala essimu ng'omaze senior ki? Senior 4 kuba omwana jjukira asoma buli kimu n'amanya. Okitegeera kyegamba Alani nene wesanga omwana wa senior ki? Alina essimu. Ku TikTok kuno n'asanga abeekomba. Ate senior n'asanga abeegaziyiza kati ebintu bwe biti oba oyagala omwana akola ati. Lwaki omwana tayonooneke? Kuno kuliko abasajja basimati mikira oba simati waya we bagamba abayaaye ajja kulaba omwana ono amutestingeko aga omwana ono ndakyakula bulungi. Okitegeera amuweereza amugaye nti nja kuweza ka chocolate kati jjukira omwana wa senior 2
senior 1 senior 3. Hey Alan gwoba owaddeyo omwana wo gw'omuzadde ali eyo gwoba owaddeyo omwana abaana mbawa amasimu nga bamaze senior 4 omwana abeera mukulu ne byaba asoma bya kintu kikulu research akolerako research waggulu Alan nze nkubuulira omwana abeera mukulu kubanga amanya oyo mwana wa senior 4 amanya olaba ne mu senior 3 omwana amanya nti kati omwana ayitawa wansi n'amanya buli kimu oyo bwese omuwa essimu ng'amaze senior 4 naye senior 1 senior 2 omwana lwaki omuwa essimu era abazadde abamu mugenda kweziika sogera maaso omwana yes omwana n'ekirala yayinamu ekyejo bazadde be tebaliiwo tebabeerawo nga bwegambye bali eyo bakazana ebweru abeerawo na mukozi ewaka takola mulimu asiiba mu bedroom ye era namubuuza like did you do any work today like at home nangamba no me I don't do work I be in my room vibing or sometimes I read books okitegeera kati ne mubuuza nsonga ki eyakugobezza nagamba obuzibu maama tantegeera What tiles are these? Modern tiles. For quality and durable tiles that never fade with unique designs, get Modern Tiles. Modern Tiles. Me, I'm supposed to be a Miss Uganda. Kitegeera? Miss Kale, Miss Teen, nebo bitegeera ebyo. Ye byayagala interest ye kati nangamba yatula ne mama namunnyonnyola gye kyayagala. Naye mama yalemerako you have to be a doctor, you have to be this. Kale asindikiriza ebyokusoma naye omwana interest si yakola ki? Era interest yolaba bintu bya vibe basajja ne mugamba tate ekyabasajja nagamba no me I have no control. Owulira talina ki? control Over men because mulungi. Mbuchi? Yes. Me I have no control. Oli omwana nabuulirira n'omwana nenvaayo nga nze nannyogoze ng'amazima ninga talina kyekoze. Ng'omwana omuzadde ye kennyini ye yalidinga to downfall y'oyo omwana. Naye ekikulu kye nakola what I left nga maze okukola namugamba ne mugamba HIV gyali. And I shared my story. N'embeera gye nakuliramu nagendayo n'eddagala empeke ya HIV. Nenzigyayo videos zange nenzimulaga era yawola nnyo bwe yalaba empeke ya HIV. Ne mugamba have you had sex before? No, njogera naye one on one kuba namufuula mukwano gwa. We even had lunch ne tuddawo ne tuzannyamu game. Olunaku lwonna lulamba nali wali. Nafuka mukwano gwe ne mugamba tewali bya maama wo taata wo tuli aba. Naye nga nze ndikodinga nekye nagamba maama we. Kati ye bwe omubuuza have you had sex ye nagamba nangamba yes because yabeera open nangamba like for us at school bo babeera asobola okudda mu holiday ne babakolayo kapate nga ku beach oba mukwano gwe nga alina birthday kati aba alina okubira maama we kuba bogereza ku ssimu namugamba maama give me permission njagala agenda kuwa mukwano gwange this and this kati mama ye yaŋŋamba nti yayogera n'omuzadde w'oli omwana naye ng'omuzadde w'oli omwana be bana abadigize abatafa ku baana ndowooza olaba even society n'emikwano gy'omwana gy'atambuliramu nagyo gimonitoring ku ssomero mubuuze mukwano gwe yaani aperforminga atya kituufu era omwana n'aŋŋamba bamuwanga okay like it's okay genda ng'era omuzadde oli omuwala alina omwana omu yekka amwagala nnyo kitegeera n'aŋŋamba yagendanga ebyo era that's where you're having a sex eyo ku beach Entebbe and all that was stuff nga maama we yamanyi virgin ate nga abazadde bangi nnyo bw'oba obala kirala ng'omwana ye abala kirala I'm telling you bano abaana balaba ebintu bingi n'omwana obwongo buba bwakula dda naye nga goloza akaana kange my dear bategeera olaba ne bujju wange ategeera iwe yaŋŋamba baawe bagambe ne ŋŋamba ye bujju
yadde ayimba ako neŋŋamba ye omwana akayimba akajjeewa ng'agamba ati omwana akakayimba ka alien baawe bagambe baawe ako tajja nanyimbira nangamba ajja kunyimbira n'ebitaliiyo ate sokolideko naye nga Buju is very young Susan sokolideko okimanyi nti nno abayimbi ennyimba ze bayimba ennaku zino ennyimba ezo ezirimu ebintu ezirimu kale oba nkugambe nti akyogere nti ebisitazaamuko kale okimanyi nti nno ate abaana ze basinga okukwata amangu nnyo kabeere mwana muto alukwata mangu oluyimba olwo kyenyinza okugamba kati malusi kankubuuze pakati egi oyogera ne bawulira naawe Suzi ojja kugenda kuba otubulira mu kino ekibuuzo mu ndaba eyiye ey'ebintu ne Suzi gye mutambulidde abaana bano mu kwebbirira ssaawa zino mulowooza mu Uganda abaana batandika ku myaka emiko ebintu by'okwegatta oyinza okusanga omwana gwe ng'omuyita muto naye nga mukulu ebyabasajja abimanyi ng'ebyabasajja abimanyi ng'abimanyi kale abamu nosaa nti omuvuka ayinza omutwe neyeemuula ndaliko okwemuula kuba era bwe batandikira kuba kati gw'ojja kutunulira omwana oba omutemyeko naye atandika okwemuula ate n'osangayo oli nga silent baana ebintu byabikolera muzibu wa kutegeera nga muzibu wa kutegeera Alani wanaakulaga kirala naye ng'omwana era nga Susan wagambye mukwano ng'ayinayo abasajja be ng'aba kwaba ate nga bonna yeebaka nabo kati olina okumanya mulimu abazadde abamu nga tebali bulungi akyali mu muzigo bali mu rooms obeezi wabula alwana nnyo omwana ono at least amale senior 6 oba senior 4 okiwulira Alani ne weesanga omwana ono taata tebajja gaana kwegatta na maama oba okuba balina omwana kati jjukira obwongo bw'omwana ono jjukira ali mu secondary akozeemu aba alina okuwuliriza ekiro kuba jjukira Alani tojja kuwulira muntu kiri mu nju bikoonako olimu kuyimuka okitegeera kati naye ng'agamba kangezeeko ndabe oba okitegeera naye kati omwana ono oba olina okumubuuza buli kadde ate n'omubeerako nnyo ate tulimbelimbe nnyo abaana baffe naddala gwe omuzadde ali eyo obanga oli taata gwekuliza omwana wo kirungi omwana muwengayo ku busente 2,000 3,000 okitegeera 2,000 3,000 abeere used ku ssente nti obusente buno si bupya muki weebale nnyo si bupya muki Alani mu ngalo abazadde abamu kye batakola kuba mwana ono omumanyizayo 2,000 3,500 ovuka ne wanaamusanga ali ajjayo 2,000 si kipya ku ye 5,000 si kipya ku ye era okitegeera naye omwana alabye 2,000 alabye 3,000 manya nti omwana wo omusajja n'amukwana aba alina okumwebakako abasajja b'ennaku zino tebasaasira wadde n'akamu kubanga ye ajja kumanya oli muntu mukulu tajja kumanya nti ebyana mu holiday eno olaba saawa zino omwana asinya 3 holiday eno agenda teako wiiki agenda akoleka makeup bwe kiri iba kati abaana bawummula ng'oyinza omutegeera nekulwokutaano nekulwomukaaga aba iyi Alani ate abaana abo abasoma aba secondary mukwano balungi nnyo abazadde bazaala abaana abalungi kyenyinza okugamba Suzi holiday eno nga tukyali era ku baana mmwe abagenda okufuna eddagala oba okupiikinga eddagala omwana ali muhulire sooka omusiigira emyaka eyo gye mupiikinga eddagala wabeerayo myaka 5, 6, 7, 3 kubanga abaana bagamba
abana mbagano kugamba I don't use condoms. Like it's not tebinyuma ngocha ngabana bachogeza with pride I don't use condoms. AIDS tasola kunkwata at my age no AIDS kakaka tasola kunkwata ngabo tuzayo back and forth story yona bichi chiche chibayo kwa omwana njagala omusige ekifana nti bo balowooza oba oli awo AIDS ayina akawuka ka mukene kayina bye kakwata kayina bye katakwata. Olaba HIV as a virus yo teyina oba muzungu oba muyindi kubanga empeke gye tumira kwa saze na mpeke yange emirwa abantu b'e Malawi ndayogera nawe ku TikTok bamtuukirira awe Kenya buli gwanga limira okujjako abo ab'ebweru simanyi bakozesa mpiso naawo naye empeke emirwa now abaana bajja mu ddwaliro nze bendabyeko nali ndabyeko n'owa P7 ng'ajjidde mu uniform ng'akaaba. Omwana? Yes. I think I told you that even. Omwana wa P7 yajja akaaba ng'ali mu uniform ng'azze n'omulasi muvubuka nze muyita na mulasi kubanga abantu abalina enviiriviiri bino makati nga gaya alinga mu banda naye nga gaya abadde amirira ku JCRC naye ate nga tamira bulungi nga buli kadde abeera mu bakansala jangu tukubuulirire what and what abatamira bulungi naye bwe yajja n'oyo omwana yajja yaakaaba we yeesiimula ne sweta ne batuuka ne bamugamba gundi leero appointment date yo babuuza n'omulenzi kangeeze ku John era appointment nti nedda nze musawo ndeese ono yeekaabya nga nze sikaaba musawo simira ddagala kati ono bwe yafunye akawuka ama musawo yazze nankyalirako nze nsimanyi ayimba ngoye mu tawuni yazze nankyalirako basula kumpi n'ewaffe kati bwe yamukyalidde mbukire wabaddewo obupiira isaawa eyo ate nga kibanja bwe yagamba sebo ng'ali open our seated awo ku waiting chairs wallahi omwana ali P7 akana ne kakaaba n'agamba muwala osomera wa ne kagamba gundi primary school awo wenesikana amune ngamba primary ne baga katotegedde otya nti olina HIV ne kagamba mbuno nze ye yaŋŋambye ate twakabeera ffenna oba emirundi oba 2-3 munemba ngenda kunaaba you can imagine bana obeera mu buzigo omwana ekinabiro kiri wabweru omwana agenda bwati ng'oli amuyita jangu osookereko wano akana kabandi bakakebera nga kayina akawuka omwana yakaaba n'agamba mama wange ng'omwana akankana n'okukankana taata wange mama wange namugamba wali otegeddeko ku bulwadde bwa siriimu n'agamba bumanyi HIV is a killer disease nga ye bw'agamba killer disease no tanamanya killer disease kyeki fe abali eno tumanyi killer disease kyeki kyova olaba empeke tugikutte tuti. What is a killer disease? Killer disease. Tewandaba Alani. Abantu bano wait. Nze ngamba we need to learn from examples. Genda ku JCRC eri waggulu oba mu ddwaliro lyonna yes. Eri gye nali ku kitanda. Gendo nakagendayo juzi Alani nga njagala kukolayo bambi akantu oba mpe nze kwejjukanya. Manyi okwejjukanya ne ngamba kanzireyo ko wali katanda ke nebakangamu. Nezjukanye wawe nava. It pushes you to take the medicine. Era nasanga y'abantu bali bwe bati Alani omuntu alina sayini zonna kyokka noyogeramu naye n'agamba naye bandoga n'eddagala yaganda dde okumira eddagala musajja mukulu tamira nga bali batya agamba bamuloga anti those are the late stages of HIV. Alani nze nawona buwonyi nti engalo zino ziba tezitasobola ku straighteninga up eri abaagwa jukira akawuka kebaka mu mutwe mu brain yaffe ne mu misobyo bayita the bone marrows mu Luganda. Yes, kawuka kasitolwawo okumira eddagala nze mbabuli abaana bamwe mubabulire about HIV. Si HIV yokka n'endwadde endala gyeziri ne HIV gitereke sitira omwana tafanga HIV bannange kikolimo kiringa kikolimo wakirozaako. Yes, kyoyogera okimanyi
nene weewunya omusajja omukulu Alani si beeboka abaana nkyalirako n'abalwadde abalemeddwa okumira eddagala nga bali ku death point ayina emyaka 4 ayina famire ayina ne plans kale ze yali badde agusa naye eddagala limulemye okumira Alani liremye Alani eddagala litama nze mbabuulira amazima ndimira. You have to have a plan. Gwengagwe, you need to do a life audit gwengagwe n'otuula weka n'ogamba kati kino kibadde kamira eddagala naye omwana wo wali yagadde omulaba nga amira eddagala. Abaana bano maama ayogedde omwana muyigiriza okubeera contented ne kyalina ekitono omwana bamulaga emitwalo 5 n'awunga pocket money ekisajja mu kibuga ne kimutwala mu motoka hwi ne kimwebakako mitwalo egi agenda kumira eddagala emyaka ago newe jibe 3 empeka jajjimira ate abamu tebasobola balemererwa ne bafa ku myaka emito. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyoyota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian Supermarket mu basement. Esimu tuli ku noti 726 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Pekenge ebalemye okumira. Yes Alan ebalema nina abaana benjoge ogambye age tekyali age Alan. Inze Gambia I'm doing okuva natandika okukola content wa HIV ku TikTok wentegeredde nti ensi ndwadde. Hey nego tasuubira nze nkozeyo bupate neŋŋamba let's have a meet and greet tulye Hogan yanjulira yabalabako bonna banene bwe bati ne buli omu yajja n'eddagala lye najja ne kaadi emulaga kuba kaadi mbani n'okulaba amannya go gennyini n'eddagala lyomira nawawo omirira for privacy. Abasajja n'abakazi banyirira ebyana bitukula banna. Linda Kosuzi ojuke wampa invitation ku gundi ngoli ku live guest appearance kanchogere bwenti omukyala n'agamba bannangeze nange njagala okubeerako n'omwami yagamba oba myaka 3 oba 32 ng'anyonya musajja naye abeereko mulaavu talina amwagala they are desperate. Buli ajja n'amugamba nti ndi HIV positive akulekawo takubala mu magezi n'oba oyina akozesa bukozesa n'asuulaawo. Yayogera bambi. People have problems. Naye nga nze kye ŋŋamba kyali badde kirungi Alani abaana baffe bano ne tubateekateeka n'omanya omwana wo kikyalina okwogera mu bantu kikyalina okwambala na kikyalina okubeera ate si kigaane bugaanyi naye ng'okoze eki. Kati omwana oyo bw'akula n'atuukanga stage yange ng'afunye akawuka atandika okujjukira. Oli mutuufu. I'm now 24 Alani. 24. Natera noweza 25. Kati kankubuuze Suzi nkuzayo kemabega katini. Naye ng'otwala watulabi. Gwe Suzi. Alani. Otwala si twange. Njagala ompulirize. Otwala watulabye. Okay. Tuli on ki? To a point. Okay. Suzi. Oli 24. Yeah? Kati kakawuko maze nako bbanga ki? Kati myaka 3. Myaka 3. Kitegeeza. In fact myaka 3 plus. Myaka 3 plus. Yes. Kati gwe ebintu by'abalenzi wano byatandikiramu age ki? Kirasi ki? Alani. Yukira nze nsomedde eno Kampala, somedde Kanungu ne wakubadde nva ka gundi Kanungu. Ate ffe twali exposed wadde nali ku Kennedy nga lili strict weerityo. Nese bonze nalinga manye bigenda maaso ebweru. Omwana so kubanga alina mu ssomero erili strict litya naye nga amanyi nti ekoni gyali gundi gyali okitegeera nga nebigenda maaso current affairs aba era nze kankubulira beera nga mu ssomero naye nze nga news reporter bana basoma KNN Kennedy ina KNN eyo abasoma amawulire nga njagala lugambo kyekigenda maaso kosa kyekiriyo
naye nga nkola PCB. Abaana bebba. N'ekirala nabeeranga mu Barracks. Society gye nakulira mu Barracks. Ogimanyi? Twagendanga ku sharing bataddeyo street jam. Kikyoyogerako. Yes library eri. Olaba abaana bambadde bagira mbu tugenze kusoma bitabo naye nga si kusoma. Neffe batugamba ffe nga ba student ffe gye tubeereeyo. Nenga gamba. Bye batugamba bye tuwulira. Okay. Ba student. Era kwe tulabira omuntu wa AIDS. Era abaana desizawo abaana bwe balowooza. Emimwa girina kuba mimyufu. Baira nange nalina ideology eyo nga ndowooza buli musajja alina emimwa emimyufu wano aba ne HIV. Ate bano abalongo be bookya bo boogere ki? Wamma tekyogereko. Wangi? Si buli omu. Ate emimwa gigenda okumyuka muganda wange. Ng'oli ku stage nabaga Aladin ye tujje tusomeseko ku bantu ku HIV in a broader sense. Stage eyokusatu tulina stage 3. Stage 1 omuntu amira empeke emu. Stage 2 amira 2 oba 3. Ate buli stage mulimu regiments. Regiments kyentegeeza madagala agalimu. Dyemmira siri odyo okutandikirako Alan. Nga wesi. Oyinza okutandikira ku mpeke nga 4. Ndaba no Alan ye. Anti to wesi wala wekuume nnyo wano. Zipu eno. Eno zipu tunula nnyo wano kamera zipu eno. Jawe engalo zipu eno girongooseemukko. Mumwe tunulire nnyo ebiwala ebiina wano. Oli mu limelight Alani wange. Teweekubya nduulu. Akubanze neekuuma. Nze ate manyi n'okukoonako ne kugamba Alani totunula nnyo. Wano wamma yogera Suzi. Kati Suzi. Suzi abadde akyannyonnyola nnyonnyola Suzi kali akantu. Empeke eyo stages ezo zirimu kati waliwo stage esembayo eyo stage enzibu oba olemeddwa okumira first stage nodda ku yookubiri eddagala ne bakukyusa kati wolemerwa stage 1 okumira empeke emu akawuka kati okulemerwa kitegeeza to adhering ku medication tomira bulungi yes kati wolemerwa okumira ku stage esooka bakuza kuba empeke emwe batekyakolera kawuka kabaka eyongedde bute kati bakuza ku stage ey'okubiri mulimu 3 oba 2 kisinziira yes wova kweno nawo neekulema muganda wange kati oba onomira zino 3 kati eno yo nedda eno bakutetenkanya butetenkanya bano bamira 5 8 gye bali mukwano era bebo boosanga nga sayini zonna azirina yes abalina TB nga nze bwe walaba namiranga empeke nweka 5 n'endala of course septrini gundi naye kati stage eno buli wejja jukira walinze namira kubanga nali sitandikanga naye ku luno bwe nnemererwa Alan nentuka ku stage ey'okusatu kisipi nankuba ogwokubiri Alan ojja kunsiibula bulungi mpola mpola naye tebagamba nti kisipi Susan waakuba omuntu ogusooka jjukira oba ofulumya obutwa oba obubadde mu mubiri obubadde obw'amaanyi kati akomawo bw'otamira ddagala te kati no wajja asobola okukuulamu eriiso bwe kiri akola permanent damage ng'akomawo ogwokubiri nabuuza ono omukyala mpazi yali ani ono omukyala owaawo ku gundi awo ewawe Lubowa awoonywera eddagala mpazi yani omukyala Sebbaale badde nakigenda okwogera Madam Sebbaale nakimubuuzaako nga Susan yamaze okukubwa ekintu ekyo wano yaŋŋamba mubi nnyo aluma Alani era kambabuulire waliwo ababuuza mbu kisipi akwata ba HIV bokka mukwano kisipi bwakwata wakuba si wakwata wakuba lwolunaku lw'olimanya nti HIV ebyaddala aluma sipi tayagala mpewo tayagala bugumu toyambale alumya omutwe omusujjasujja nali nfiiridde awo mu kaboys quarter baaba nga ngamba maama ng'obulumi bumpitiriddeko HIV aluma bantu mmwe maama wamma nkwebaza tumulaba nga nkyali naawe nange nkwagala nnyo ate yali tamanyi nti kisipi
nanti nawulira ku macha nabuuza Uncle Fred ne mugamba ninga yamenyesa omutima omwana alwadde n'omutima omanyi wobeera HIV ebirwadde bingi buli ekyo kye tuyita AIDS z'endwadde ezijja as a result of having the virus kati ebirwadde buli kimu ekijja kikuba kubanga obusirikale bw'omubiri gwe buba bunafu kati netisipi bwe yankuba nze nalowooza ne kansa nina possibility y'omufuna kati nengamba kati nafunyeemu ate heart problem mama kwe kulaba kati we twatandika okulaba obuntuntu nga bwetolodde eno yonna nze wenakomawo Suzi wenakomawo Suzi namusanga atudde awo yava mu nnyumba eri natuuka saa zaalinga oba mu kitundu nga zigenda mu bbiri n'atuula wali namugaa Suzi nga ndaba weebisse nnyo kiki nanga mami n'ekintu ekyankubye konze ki nemugaa jangu nentuula ku madaala nemugaa bikula ndayagala kwebikula bwenti nemugaa bikkawo kwanza already oyo omukyala nali mubuuza nanga kisipi ajjamu okuba biki nemugamba Susan toyina kyobadde nemugaa kati olaba era abaana bamala nemugaa kati olaba oyo kisipi kye kimaama nemugaa kisipi akubibwa abantu abalina obulwadde obwo ate no mama yaŋŋamba mbu ogenda kuwangala kyekyanzizaamu nno n'amaanyi nemumira obulumi nga nze ŋŋamba kati ankubye kalinde wakuwangala era namugamba omanyi ogenda kuwangaala gwe ogenda kuwangaala nemugaa naye kyetugenda okukola ekintu ekyo tugenda kubuuzaako omusawo ye Nabale Sebale nemugamba naye kyenyinza okugamba kati obutwa obungi obubadde mu mubiri bufulumye Susan twatya nakutya naawe tukirala ne inokola detoxing tugenda ne bamuwa eddagala ly'okusiigawo n'okumira era kolwe yeebaka ku tulo enkeera era Shaniro yagimusiiganga yajjanga ne shifra bagimusiiganga buli kiro nga bambala gloves twali twagula gloves nga bamugongo kyankuba round kyamukuba bwekiti jukira kikuba kitandikanga pimpo bubanga bugundi ala ninno njagala nnyo kati tomanyi na Susan kiki kyali kimukubye kale uli abyabuuza ate yakimanya kati tunula wano kati olaba oluggi wano kankulagire ku kisambi wabanga anakuba takuba wano wokka akuba nayingirizaamu wano nedda wagira mu gundi abamu abakuba ne private party kati nga wala wakuba ekibegabega akuba n'aleeta bw'ati n'ayingiza kati asobola n'okukuba wano mu liiso kati wakuba mu liiso akuba bw'ati n'aleeta ne ku nnyindo n'ayisaawoko n'ajja bw'ati okitegera kyegamba atandika nga bupimpo butonotono ne bugenda nga buzimba ne bubanga pase wale benga pase kuocheza nozimba amazi ne katandika okuvaamu kati ye no babukanga muliro bye yasabyoka gubanga muliro ate imalanga weeks ngazizo ngoli mu bulumi obwama musujja obulumi tewebyeke tayagala bugu muntu obulwe emirembe kati omwana omulenzi n'omuwala abala program eno jukira abaana kati je emyaka gye twogeddeko era ala ne kwezikwe sex okufaako obufi naddala gwe naye weeteekemu naddala gwe naddala mugani mama nakitende ye akyali singo namukwano gwange by the way yaŋŋamba mukwano gwange ani njagala ogezesa ku muntu nga n'erinnyo libotola waba mama nakitende egera mama nakitende waba mogani ogera mogani wangi saagala kumenya manyi menya linnya ate ki naye yagamba nti ki mbu yo obupiira tebumunyumisisa kintu anti bajja muyoola bbi kati kankubire Alan ku kyobupiira mbobupiira akapiira ennaku zino bannange muyige ekintu kino kuba kati naffe aba HIV abawangala n'akawuka tetukyayagala kutulekawo naffe ate ka sex tukafuna lumu na lumu Alan kati njogerera ku baganda bange kye baŋŋamba kati omuntu ono bw'omufuna bw'aba takonye ku kyakwekebeza mugenda era bwekiri abasinga bakola ki bagenda then waliwo babawala ba class naye nga yalwala dda n'agamba me I don't like sagala kunfumita
I don't want piercing me. Wabeyi. Omulesi Nenga mulwadde. Alani. Classy girls. Okitegeera. Tayagala mufumita mbo yagala mukebeza mwegatti. Gamba don't you trust me? Omulala. Gamba opiira tebinyuma. Ngera bwogambye. Naye kati measurements zajja. Alani tokkirizanga kulwala ng'olaba. Akazanyo ka ddakiika 3 mangi. Okiwulira? Waliwo akaddakiika ezi. Ng'akozesezza eddagala. Waliwo addakiika ezi. Kubanga ddakiika 3 owadde mangi my dear. Ddakiika mmeka? 2. Ddakiika mmeka? 3. Kubanga obudde obwo kyenyinza okugamba. Bwe budde. Mwenna muba mwaka. Mwenna muba mukola ki? Ddakiika ezi omuntu aba amaze. Ddakiika ezi kuba ke kantu akasookebwako nga mugenda okuplayinga sex. Kati mu ddakiika 2, mu ddakiika 3 Amma Susan yogera. Okitegeera Alani. Tulina oracle, tulina kana kebayisa mu gundi mukamwa. Next time tugenda leeta obuntu obutubuliriza byonna bireete. Yes. Njabuleeta tuyigemu. Naye ako Susan bagamba akamalusu kebayisa mukamwa kalumamuko. Nedda tekaluma oyita wanene muzigamu za waggulu bwoti. Ne kalumamuko kati ni kale. Kisingako nno okufumita. Katoleta oyisa mugamu mpaka bweva mu waggulu eno yonna oyisaamu emirundi gy'ogiwera. Susan akabayisa mukamwa kakola katya? Anti okayisaamu kati kyetega nkayina wano okayisaamu booti kajja kali mu buffer kebiri kitundu abasinga on low budget so kajira mu buffer kati okakwatako ngako kalinga oba ngambe ka spoon tetago kaliita wano nenjogeranga nkalaba kalinga buno bebatukebesanga mu ngondi gomala nokateekamu kalina kantu kake mu kalina okatuuzaamu booti nga ne buffer kwali wali kati side eno kaba kasobola okulaga nti ono muntu mulwadde basimulwadde kangu nnyo kali simple kuba basinga bakatya lwa ssente bukodyo ki abasajja bwe bakozesa okulinda abaana ate waliwo ate kantu bagamba kabakekenya waliwo n'akenya wamma anaako konyini soboka tekeeno wansi wonna tuba tubagalaga amalusu tugagala want that saliva weso naye badde kimanyi Alani nti si saliva yokka yokuba blood naye n'amazzi g'omukyala gakusiga HIV. Yes muvemu ebyo byogamba kisheshe kikiribika ebyo those are myths. Amazzi ag'omukazi gatambuliramu HIV. Talifu tewetta bigamba jangu tukekebeza amazzi. Yes. Ezo nozo nazo research zenkoze nganze badde nga sibimanya outside. Ate kimanyi Suzani. Okimanyi Suzani abasajja abamu Munsonyi ogamba nti abasajja abamu basiru naye basiru. Okimanyi nti balina ekintu ekyo mu bwongo ti omukazi alina amazzi tasiga sirimu. Mbwanti aba aseerera. Agaga nina agaga seereza ago. Katambulira mu HIV. Muve mu bine byogamba mala mukalabula no. Not kalabula. Jukira you ingest mwe kati banenja kubampe mudde nga saagala kwogere mama yansingako kwebyo. Gundi y'omusajja eri mwaka tuli you can ingesting ogimanyi okuteekamu mazzi gasobola okukola ki okumuyingira n'akawuka katambulira mwaga amazzi kali favorable pH yako kyogamba akasolo k'omusajja kaliko ekituli sikyo yes kaliko ekituli kati gana amazzi agava mu kituli kino gasobola okukola gatya ag'omukazi gasobola okuvaamu ne gayingira anti lwaki era gaba gayingira kyogera kituufu jjukira Alani kino kye Alani abimanyi ati nkimugamba kyo kyekituli kati jjukira omukazi omuli munda wano amazzi gati gasobola kukola ki kufuluma ag'omukazi kituufu wamma bangi nnyo bakifunye that way gaba gayina omuyingira omusajja aba alina okugira naye tuleme tetwagala kuwindinga up gundi eno Alani balina withdraw system ngeri withdraw system yeno obuteemalira munda si kye tunnyonnyola tugamba during the process make sure bwebaka naye Alani oli sure ku status ye Alani mukyala wo wakoma ddyo mukebeza mwekebeza gwasooka mwali mutandika relationship oba mujja mwekebeza bakubuuza abasinga mwekebeza omulundi ogu nobeerawo ne muntu kasita tayenda kati kankubye Alani nze kankuwa example nina omusajja mu gundi yange sijja mwogera linnya
naye omusajja yatugamba mu gathering n'angamba Suzi nze nayiye amagezi abali wano ng'oyagala okuuma ekyama kyo kubanga okimanya amaka ago osobola okugakola ki ogatta woba wayenda kawuka n'okafuna ng'omukyala wamufuna dda mbwekebeza dda nze nakusima n'agamba ye yasima akagundi ekinnya n'akisementinga emanju y'ennyumba nga wali n'asementingawo bulungi n'ateekamu egundi ye eddagala lye kakebeka eddagala mwakateeka mwakabikka wali era weziwera essaawa ng'ajja n'akacupa k'amazzi ng'amirira awo ng'adda agambye yakamala emyaka 15 n'oyo omukyala takimanyangako nti alina akawuka tamusiiga. That's a good thing. Anti kati lwaki amira eddagala alawuliriza nnyo obutaleetawo kubanga amanyi mukyala we. Now just know alanya abantu betusula nabo abamu balwadde balwala oli yalwala dda naye nga abamu tebamanyi nakumanya naye wabanga amira eddagala lye bulungi tasobola kusiiga muntu. Ate n'ekirala mulimu Alan abakyala abali eyo jukira mulimu abakyala abamu tebaagala kukola owulira mu butaagala kukola baagala nnyo ssente oba okitegeera kyekugamba kati mu butaagala kukola ayagala nnyo ssente bukimu akyetuuseeko ayagala kino ayagala kiri ayagala kino ayagala kiri nkugamba gwe omukyala ali eyo naawe omwana omuwala ssente ffenna tuzaagala naye ssente waliwo ezikoma ka prep ako kubanga mpeke si bwe kiri Susan prep eyo beera naye wano ku Lusegere wayagala ennyo ssente atayagala kukola ng'olingalo buki bunani okitegeera kubanga oyagala ssente atoyagala kukola kagulewo kabeere nako beera nako wano prep nno naye mumuyigiriza abantu okugimira si kumira mpeke emu bagimira batya prep kati aliko kati kuba kati oli abadde mukadde old fashion katulina prep omupya okitegeera tambula n'empeke eyo atisokolireko Susan agenda gyogerera gwe omuwala atayagala kukola gwe omukyala atayagala kukola ate nga weegomba naawe omusajja nga weegomba obeere ng'oli naye ate oli gwe weegomba ye agala kukola ki kati kino kyenyinza okugamba mwesudde mu katyabaga bagenda bayoola bbi ate mubule n'ababajjanjaba kino nkigamba kuba jjukira abantu abamu tebaagala balwadde wadde naka balabire ku nze tebaagala baki balabire ku kubanga omuntu okubeera naye nze yamutwalayo nze yamugamba abufune kiki ekyamutwalayo tatulatira bisiraani okitegeera omuntu eyali kuwumbyewumbye Alani bw'ati aba akusindiikiriza oba okitegeera kati gwe omuwala gwe omwana ow'obulenzi mira prep beera nayo Susan bayigiriza ebagimira prep abamu baagala kubeera mu buliri bebambye bebasi tulina ne pep prep ne pep yes pep PE bagita post prep P stands for post kitegeeza ng'omaliriza kitegeeza pep eno ogimira nga obadde weegasse n'omuntu nga toli sure ku status ye pepu nga last time nafuna omuwala nankubira essimu ekiro ngakubira nakusaawa 9 ngamba bannange linda katono wafuna omuwala tumulamu katono tukomewo tofaawo kale wulira essimu kasyakano kankwanjulya emamiga gy'ekisi abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga syamusanga Apple Origimo ate nga balina n'esiina keyboard balina ebimotoka by'abaana ebimundu essaawa bagisi z'abaana bottles container ng'ogasseko ne building blocks balina headsets z'abaana balina smart watch zonna ate nga ziri origino balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-04 gambye ekikwasagana ne education gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga. Nagambye ligwa yagala ennyumba ya A&B na buli kimu kyonna okisanga munda nga n'ojja n'omwagalwa buli kimu kyonna kigenda maaso n'okubanga kiggwa bulungi oba n'obanga ova bweru nga weetaaga wogenda otuukira buli kimu kyonna kwegamba osange nga weekiri ennyumba ebeera buli kimu kyonna kye weetaaga just kiba kyetaagisa gwe kujja n'ogenda maaso n'okunyumirwa ekifo kyaffe kisangibwa ku Namugongo Road okumpi n'ekyaki y'Abakatuliki okkirira ku St. Kizito Lwanga Road oba otutuuseeko oba n'otunoonyako ku namba zaffe z'amasimu okumanya ebisingawo nooti 785 37 92
29 oba noti 700 39 oba plus 4 74 72 31 84 nkugambye tulina ne CCTV coverage, wifi coverage, internet ebeerako 24/7 ate nga nyongera okujjukiza osobola n'okuyita ku email yaffe pikato694@gmail.com ogeye buli kimu kyonna amasavu mayerere myawo bupya mukulikeyo mubulango bakama baffe obadde ogamba omwana akubira kiro awono ojjukira mala lives zange oluusi leeti kati bwe mala nga neebaka naye olaba olinga kkubidde ekiro sawa 9 nakubira nze expect new numbers all the time ngeri gye nkola content wa HIV so nankubira nakuba naŋŋamba nyabo bannange ensonyiwa ne mukwata ne muba naye munange at least omuntu omwekitiibwa obudde bugenze naŋŋamba nyamba n'ennamba yo ngifunye ku muntu yagimpadde twakamala okwegatta kati ne boyfriend wange naye wenzize tubadde tuludde okweraba kati bwenzize tetusoose kkebeza kale naye wetumaze sex n'agamba naye oli mulamu n'agamba nze ndi mulamu n'agamba nina ano obukebera katwekebeze ekitegeera ng'aleeta obukebeza nga kali kalaga oli muki ng'ali omulwadde omuwala ng'omuwala mulwadde ndoza n'omuwala ayita kimanyi n'agamba amazima mbadde sikimanyi naye mbadde nkusaba onyambe ondagirire eddagala eriyinza okutaasa ono omusajja nga bukyali gyeriri kwe kumulagirira peepu webase n'omuntu obadde tomanyi before 72 hours 72 hours I think they are roughly like how many are they 3 days yes nga tezina elapsinga tolinda nazi elapsinga edduka mangu pepo akola kushuwa oba just nawo waliwo chances ezokafuna nedda pepu kasita omwanguyira ngeze ennaku 3 tezinatuuka pepu alinga ARVs haina side effect mukwana omumirira omwezi mulamba yes pepu akubye omutwe aleeta olusujjasujja era ne dokita agamba soko gira olindako ebyokukola it's another type of ARV nejjukira ye mukambwe kubanga balina olwanisa kali akawuka kakayingira akatte mangu nga tekanatambula everywhere era womala ogwo omwezi oddayo ne baddamu ne bakkebera even after 3 months ne baddamu ne bakkebera kama wakuyamba nga tekagenze wala ng'oyita waawo lwaki njogera bwenti nga ndeeta peepu kubanga ensangi zino bambi tetukyakebeza abantu like you can look at me Alani bwe mba sigambye nti nina HIV nga wansanze mu kkuba eyo ntwala butwazi waka nga nzijula luwombo lwange nga nzija mbifi byankoko kakogolya kuba ajjukira lubeera lwa boyira ate boyira awooma nnyo twegombagomba gwe weegomba soka omukebeze muganda wange nawona nga seegombagomba Alani weekumire ku gwoyina nawulira maama Nakitende owunya otya maama Nakitende oli muveeko another disease kila disease oyo gwomumanyi omumanyi oyo omumanyi anti WFDC yakitegedde WFDC FDC naye nga awagira FDC Maru wanji omumanyi Kabaka Richard Norton oyo bamwita Samahongo Kabaka Richard kati byakola okumanya akimanyi nti akikola tasaana kunyegana singa ati takikola singa ayogera mulungi nnyo gundi ani mama Nakitende italiife ali attractive nnyo badde okimanyi you're very attractive ate mulenzi mulungi ate muto ate ayogera bulungi ali kaamu okutegeera omuntu yena yali ate abakazi bwe balaba ebitegeere mbwe abasajja b'ebitegeere mbwe baba bawooma nnyo okubye kutta kati awo
sniper from team from my Breton family. Tumwita sniper. Yeah, asobola okuyimirira eno waggulu nga tewaya nashutinga neyingira naye wamasoko zokusayinira ez'omuntu ng'olyawo nga gwe okimanyi oli mulamu weekebeza buli kaseera naye n'ofuna omuntu noga nti bw'olaba omuntu nga yeeyisa bw'ati run for your life. sayinizi zino bayibawe kantangaze bano abantu sayini tekitegeeza nti bawe base n'omuntu leero sayini zigirawo sayini zimanyi okulwawo according to body immunity y'omuntu n'obutafaali obwo bwe ŋŋamba era obwo naye omuntu ng'asangibwanga obutafaali bwe bunafu sayini zitandika sayini ngenda zoogera nga neeyogerako kubanga zonna nakola ki nali nzirina bw'oba tomanyi ddayo ku Alan Cruz exclusive YouTube channel eno yennyini Alan akebeere wetwatandikira alabe sayizi eya budi sayizi ya Suzi nga modelinga awo ojjukira akafaananyi ako mu kitengi sokoddeyo ko olabe sayini zonna zino yali alina sayini esooka omutwe gukuluma severe headache Alan omutwe gwali gukulumyeko omutwe gwanuma omutwe gw'amaanyi omutwe gwankubira awo nga ndi ku ddagala lya TB nga linkuba muwulidde buli kiro okumira gegenda mu bukiisikisi n'obupeke omutwe ogutakoma Shanira Debula yita Shanira muyimirira amuwulire bukiisikisi ne bupekepeke there ekyokubiri sayini nyingi Alani waliwo kye tuyita diarrhea ani continuous diarrhea gye bayita on and off yeyo gye basaba bucket yeeyo yennyini eyambeerako nga ndyawo ku steps awo ewamaama leero njogera nno neeyogerako weeyogerako babuulire abatadde tebakimanyi fenga we tuba tuli nnomo osobola omanya nti mpulira njagala genda butooli kagende naye kyanjawulo nnyo bw'oba olina akawuka ka mukenenya nga sayini zatandise tokiwulira nti byajja akuyitamu buyisi muganda wange Alani oswalira mu bantu mwanyambaza pampa kubanga mwali temujja kusobola kunsiimula buli kadde nayambala pampa tojjukira yampitamu awo n'ogamba tugende tugule pampa mu supermarket nga tugenda mu ddwaliro ono yaliko twali ne fuule netudduka neŋŋamba Shanira gwe nagamba Shanira adduka waggulu ojeyo empale empya wandetera na pampa ya bebi negana okutuuka nontwala eno nenaaba nange kanseke muba nemondeke twaleta pampa yali ya rama kituufu aba bannange obwongo buno budduka era bambi mpa amatuugo muganda wange andaba tofanga okyali muto sayini endala ye TB kwe kukolola ate pampa z'abakulu baziseera ate kaba kakalu okolola n'osesema nakololera mu ekyo ekisenge kyawali nga nkolola n'ensesema nenkolola n'ensesema mama nkwebaza kubanga TB jane yange waginyambako nnyo obeera otya n'omuntu owa TB mu nnyumba yo bannamwe tusiime abantu abatubeereddewo aveewaawo TB ng'obeera n'omuntu mweno famire bweti Alani TB yali muka ate ngenda kuleeta ne TB bw'aba azze ono TB asooka waliwo asooka kino kye mbagamba Alani ne bakansala ababeera mu malwaliro agaffe kuba kati ennaku zino bateekawo bakansala abali mu mbeera ng'eyaffe kansala TB amukuba emirundi egi ogenda otuukayo ate kansala kiki mwana gwe TB anzita naye nga yabuulirira nga yalemeddwa kumira empeke nga TB yakomyewo ate buno wakomawo aleeta kye bayita meningitis kwe kubeera nga bakugjamu kati amazzi muno n'okukuba empiso ziri enkaaga ojjukira omusajja tuliraanyaawo yalina TB ali sivya kyobulaba yafa ezo stage tozanyirangamu TB akutta nga tamanyi nakawuka anafuya ennyingo zino zonna kyova nali sitambula nga musitula busituzi nenkola mucyaka yammalawo ennyingo omusajja oli wamu gwe twali tulinaanye mu ddwaliro erubowa yes yafa
yafa yali aninanye yagamba bamuloga eddagala alikweka aliko oxygen buli kimu akirina buli kimu buli kirwadde ng'olaba ssente bannange ate ng'olaba musajja mukulu famire ye yabuvunaanyizibwa abaana alina abaana ab'amasomero. You guys, life kambabulira obulamu tebuddizibwawo. Ne kati bumundaba olwaleero naye bwe nnemu okumira eddagala maama mujja kunjogerako nga munzijukira bujjukizi. Nze saagala ogaya kumira eddagala twali tutabuse wano nga tujja kulwa kwanagana tugenda kwekuba nga ate oli mulwadde. Ekitegeera ne mugabo olina ojjimira empeke. Era obulamu bwo bwonna nze oyinza okunjagala naye tonjagala nnyo. Yagala nnyo Shifra. Kuba yagenda kuba jjukire yalongoosera Suza kato yoli omutali mpisa bino sinze buju nangamba mami mbadde njala obuliri bwa anti Suzi tamira ddagala bannange nali mu ddiiro nali nyosa na mwana ne mugaso ongambye eki nangamba mami liri bannange empeka 10 aga nga Susan yagateeka wansi wa buliri ngaliremye bannange ne kati we twogerera waliwo abaleeyo bwe bulamu bw'omira. Twakola interview awo Alani nga kituufu sikola ki eddagala lino terimirika oba baliteekamu ki abasawo bajje batugave batuli teriwunya Alani n'okukaawa terikaawa naye ndowooza ingredients zibateekamu Alani kankubuli abantu abamira eddagala waliwo wenkeera Alani nga mudu zange zashifunya nga ndi munyiizi naye nga tewali yanyiiziza nsobola okwekyawa ssaawa yonna kubanga eddagala lyo lireeta kati gwolina okontrolinga emotions zo ne waliwo wentabukira buju nenkakuba oluyinza nenerabira nti no naye ngaomukubidde bwereere just kantu katini nnyo nogamba ati kati bakimukuye just okuyiwa amazzi bulungi that means katawo newekuba mutima nomanya mu mubiri gw'omuntu buli wotandika eddagala ofuna ettima buli omu mulabanga ono bano be batusiiga bano obeeramu ne ideology eyo bano ekitegeera Alani so sayine katugenda kusayina endala kuba twagala ati tumalize nga tuwadde abantu bano ekkuuli kuliko omuntu alaba nga alina omulwaddewo obanga njagala mwana wa campus n'omwana ali mu holiday be basinga statistics otegeera otya n'ogamba nti ono olaba akoze kano run for your life. Yes olaba kamalize sayini ngenda ziyita mu bwangu bwangu tibbi tumwogeddeko ddayo yatumwogeddeko tibbi ono gwetogerako akumala amaanyi sobola abasinga bavugira ku kagaali most of the time akumalamu amaanyi oba walabako ono omuwala Faith batandika musculav citizi n'ekirala akukoza bonna n'oggwawo amutelingi oggwawo tuvaa buli mu ddwaliro batukebera wano balabe weeyongeddeko bati weeyongeddeeko okutegeera kati you stand a chance of getting cancer anytime butamira ddagala bulungi. Yes lwaki kubanga kawuka ko katambula ne kalya buli kimu n'ekirala tulina kye bayita liver failure kyensabirira buli lunaku eddagala lino kati Alani maze emyaka 3 mu mwaka mulimu ennaku 36 sito buli lunaku tereezaamu empeke mmeka zonna akamira emba siyosa ziba nnyingi zonna zigenda mu mubiri ezigenda mu ku kibumba abasinga bafa kibumba aba HIV eddagala lyokyo ekibumba anti wabutalya bulungi tolya bulungi todetoxinga teweefaako olina stress. Omwana omuwala ndaba olwaleero statistics mu Uganda tulinga miliyoni 4.5 ey'abantu abalina akawuka bw'oyimirira waggulawo Alani n'otunula kale ku mabirizi n'olaba booti Alani tosobola kuwawula mulwadde naani mpozi ng'ogenze mu ddwaliro n'olaba omumenyi naye bangi nnyo balina akawuka ate nga batambula bakalabya n'emirimu gyabwe bulungi kati ogenda kumanyani mulamu amusimulamu naye kaka wawano wosobola okulabirira omuntu nti alabika mulwadde omuntu gw'ogamba Alani negamba Alani tugende twekebera n'ogamba tindako excuses ezo Alani wotandika okwebwalabwala tujja genda tujja gira ki tokutula yes noonyereza lwaki ayagala kondomu lwaki
bambi obulamu kati tubikwata tuti banayize ntya okufa anayize ntya okufa kati nze ntya okufa ate nga luli wali owaddeyo bulamu luli nali neekyaye naye kati ndaba ensonga lwaki nina okubeerawo tandika weeyagale mala obulamu bwange bwagala obulamu obuwooma ng'ebitungulu okitegeera ntiina ogenda ebulaaya nze njagala baleka wano muba temugenda iye wangi mama yes era HIV alina okuntuusa ebulaaya Susan yandeseewo nze Susan tondekanga oyagala kukola ki njagala gendako ebweru infact ne society eyo okusoma n'omwana wange njagala mujja mu sitigima eno manyi bw'okulira e Uganda embeera za HIV tali developed ng'eri abalwadde nsome ntegeere zi conferences ezo eza HIV kiwange eyo seminars ezo eza HIV okwongera okuyiga okwongera okumanya tubalaba njagala kugulawo website tuteko waaka wange bamugire wali vaawo ekitegeera nyongere okusomesa nze nkimanyi bonna avaawo alani wajja kuba wanzibukira agambe waliwo akawala siro naye kayogera na HIV nga tekati tubalaba eddagala ndimuyira ne mukamera sikyatya sitigima naye ate ekyo nakigamba nga Susan ntibalwadde bangi abaliyo naye bwokuba beekweka awezeza esatu tamya esatu oba mukaaga amira mukaaga ate alimanyi bujju ebalimuwa bwe bati nga olumu kisaba amazzi olumu alimeketa bumekesi amazzi aganywa luvannyuma bujju kasita olimuwe wepu ng'agaaya tazitya amagye amanya gamugamba bujju amagye kati tebereza bujju agenda sigala nammwe mwe mulina omunnyonnyola nti maama we yali bwati ne bwati lwaki sibeerawo nendabirira temujja musobola temujja ayinza okubeera depressed eddagala n'alivaako ate notuuza gundi conference sebo sofa z'abantu batono nesuza ate notuuza era era yaŋŋamba luli maama njagala kuyita tugende bikitose bitya abayizi bajo nze nange oganyo yabimana ŋŋambo mubaamu ebyandanga bitibibita biringa ebinaaba amata ate abalala ekirala ekireeta abantu ate ngaotunuuli abantu yadde balwala oyagala Zahara yekka gweoyagala yekka amwogedde yonna oyagala ekyana ekyo laba tunyopex omwagala okufa karibu tokipika bambi topika wamagenda mu maaso Jose Kiswa walaye babuulira ku seko AIDS nodduka tugenda kwekengera oyo oli mutabani wo olwalabye nga bannyonnyola AIDS nadduka mu mmotoka juzi bayigeddeko tobula omuntu nga yeebuzaabuza gamba lwaki ono atutegula lwaki abategula tugenda Shafika abadde alina ekibuzo Sharifa abuuza ki tumalize programu amma bambi ndagala okumaliriza nga mpa kyenjogedde ndoza mukiwulidde bambi olaba omuntu nga tayagala kwekebeza that is a first sign soka omuleke mwesonyiwe soka omuleke ye mukwano yes lindako twagala obuze bulungi ng'ensi ewulya amakwataawo ogadi muwe microphone bamuwulye bulungi ng'abuuza kubanga twagala omuntu kyokka bawalawo baganya okujja okuwuliriza babuuze ekibuuzo kyange Madame Suzi kati gwe nga bw'oli omulwadde nti obulwadde wakabumalamu emyaka 3+ singa nze mbufuna nga nakabufuna mwezi nga gumu nzikirizibwa okwegatta naawe nga se protectinze nedda mukwano ngenda kitangazaamu kankuddemwe
jangu nawe okuze bantu bangi nnyo essaawa ya kakati Alan nagambye I'm preparing ka camp naye nga kasingles abalivinga ne HIV omanye abantu aba HIV baagala obacamule bakubyoleeta tebadda mu kwekubagiza tebajje obesigwa babeera ate balaba babeera very happy when you put up such things they support. So many people out there are single nga yalwala akawuka talina muntu kitegeera naye teweeyibaala Alani wemba nkufunye ng'olina akawuka Alani tusookera ku musaaji akawuka ko viral load tefaanagana ng'eyange ekirala omuntu alina HIV teweegattagatta all the time. Yes, live eyo nedda era bakyogera ne mu ddwaliro kubanga akawuka ko kanjawulo n'akange. So once they meet there are different types by the way kasobola oku increasing akange ne mbadde mira bulungi nga kako kali waasi ku stage embi mukitegeera Alani. So mugenda babakebere step esooka bw'oba mufunye omuntu era yenna gwe naafuna waba mulwadde tusookera ku musaayi viral load eyimiridde etya then abasawo babagamba ne babagamba soko gira olindako okwegatta oba wembanga tosobola kulinda omuntu wokola ki omwagala then bakuwa kye bayita musobola okukola protected sex ng'oli bwamira paka viral load weekola ki bwebeera okay both sides muno omwencouraginga n'amira kati waliwo stage eyo etuuka ne babagamba it is okay. We are promoting undetectable equals to untransmittable. You equals you. Nti Alan nze omulwadde tekigana kunkwana. Ensi yakyuka. Omulwadde omulamu tagana kwana mulwadde. Yes. Kasitamba nga mira bulungi eddagala undetectable. Sejja. Oweganidde omuganidde mu kamera. Wamasomesa. Amasomesa n'abagafula njogera amazima sola amakukikola nange kyekiri nabagambye mu ddiiro ne mbagamba nze nagenda n'omulungi wange ne batukebera emirundi egisukka mu emeka omwami wo yes naye bambuuza we basanga nga nze mulwadde nga ye mulamu nagamba saga akutta mwana waki wabandi kuba ne maama wajja kulumwa nabangamba kati ate wetusanga nga ye mulwadde nga gwe oli mulamu nabagamba nga akwata erikola ki erimuleese eriddako. Assalamu alaikum. Kati ekyo ekintu ekyo kikyamu kubanga ebanga stigma gye muteekawo abantu bano temutubalekerera okufuna obulwadde si enkomerero y'ensi anti lwaki Susan mba nkola bwentyo bwembanga yadde sinnaba kubeera naye lwaki mba simuleka kati waliwo omuntu alina ideology eyo ng'agamba nze okumwesonyiwa kinnyamba yes okusinga bwe namusiiga naye waliwo omulala kati ntebereza maama ng'omuntu owakwagala ennyo okimanyi ku laavu gy'ayina nga gw'omulwadde asobola okwewaayo n'agamba kambeere naawe gyebali nga yakwagadde gyebali naye gyebali laavu gyeri Alani laavu gyeri gyetuyita true love naye ate kyogera kituufu oli aba yeewadde ekyo sacrifice okwagala nina mukwano gwange muwala bawe mulamu naye omuwala mulwadde nnyo discordant couples kituufu yes kati bali mbana kati Alani kale ekyo yongenze wala mubadde mu bufumbo n'ebbaawo muyina abaana abaweera abaana bakuze omuwala mulwadde omukazi housewife naye anyumira eddagala talina starting point ndi wakati atategedde omusajja ayenze aleese obulwadde talina wadda agamba kati ntandikirewa kituufu gye bali abakazi nga tebakola babeera waka omusajja ayenze aleese akawuka akamusiize aba talina gyakudda okuggyako okukkiriza oba akaleese ng'ono akyali mulamu ono n'akitegeera n'agwa ku ddagala mugenda mu ddwaliro babiri mubeera ba discordant couples era gwe omulamu olina okwencouraginga ono ndeeta ekibuuzo asemberawo asembera tagala mulaba wama oganteekayo kamera tegenda mulaga wama mubuuze muyige joze muuza Susan mbadde nina kyembuuza nti wembeera nga nze nina sirimu nga then oba omwami wange talina kati lwaki ate baba basobozaala lwaki baba bakola ki
Waki batugamba okuzaala bazaala kisoboka yogera nnyo maama kyembadde mbuuza nti woba olina kati nze nina omusajja nga naye oba nze nina siriimu ye tayina kati lwaki baba basobozaala abaana nga ate tebalina siriimu okay kisobokera ddala abaye kayinza okubaamulira nga bali mu kweteekateeka naye kisobokera ddala tebikyalinga ebyedda okutya osobola ozaala omwana wo nga mulamu wali mu kuzaala omwana ataasibwa abasawo omusawo azaalisa olina omumutegeezaako n'omugamba nti musawo yadde oli mukunzaayisa naye badde nina akawuka oba obadde omira oba badde tomira omwana yakolwa ki asobola okutaasibwa era nze ekyansiiza omwana kubanga namuzaalira eri mu kyalo kannungu ate nga owakana ate nga nayina kakyawa nadda akawuka akaana kabbuju nayo yanga kajjamu nekaganiramu naye gwe bw'oyagala olubuto lwo omusawo mugambe wali mu kuzaalisa babataasa waliwo akantu akagatta mama n'omwana bakasala wali mu kukasala wokaawo wewali awo obuzibu that is it ate ne mu kuyonsa muganda wange osobolera ddala okuyonsa bakuwa sirapu omala okuzaala obadde mulwadde ozadde omwana wo bamusaze bulungi tafunye kawuka bakuwa sirapu ey'omwezi ogumu osooka n'omuwa sirapu omwana oyo paka ku mwaka abeera monitored abeera ku ddagala nga wooyonsa waliwo abazadde abamu bagamba sijja kuyonsa kamunywesa amaki amata nga batya risks naye nga risks can be monitored bagamba komawo anti Susan lwaki abazadde abamu Suzi lwaki abazadde abamu batya okuyonsa abaana okimanyi ti buli lwe tubeera nga tuyonsa abaana baffe wali ofunyeko oba bagamba ensalika amabwa gajja ku nipon ey'ebbeere ne kubeerako amabwa kati jjukira omwana ono buli wayonka ebbeere lino jjukira ebbeere aliyonka ate waliwo ebbwa kati buli wayonka ogenda omujja kuba oti jjukira buli wayonka omusaayi guyinza okukola ki kati kankuddemu maama eddagala lino lye babawo erya sirapu likolanga prep omwana oba tomukola ki nekujjako ensalika omwana ono n'ayonka tasiigibwa abaana bamu baluma n'okuluma kasita aleeta bino the gums akuluma ssebo naye ate omwana watandikira nti okuluma watandikira n'olaba nti omwana atandise okuluma myezi awo gibanga 6 bakuwa eddagala empeke za pinki abakimanyiko mukimanyi bakuwa empeke olwo omwana oyo n'omuwa empeke ezo paka nga ku mwaka oba myezi 8 then awo baba bagamba muleke mute naye ate Susan ekireetedde ebiseera ebisinga wano omwana ayinza okuba tafunye bulwadde nga woogambye ku kirira kuba ajjukira ekirira kibeera bwe kiti ekyange n'ekyomwana kasita bamala omusawo asala ng'omugambye omusawo nti kale ndi mulwadde saaga mwana ng'afune bulwadde okiwe nti mulimu abazadde abamu nga ŋŋambe kukola kutya kulagajjala carelessness n'alagajjala n'amanya nti ye mulwadde omwana mulamu okiwulira wamma n'atafayo kugamba nti omwana wange ono leero nfunye ebbwa kale mbadde omwana bampa eddagala ly'abakozesa naye liweddewo oba okitegeera kyekugamba kubanga buli muzadde ayonsa abasinga obungi tufunya nnyo ensalika kuki n'olyanga ebbeeru kubanga omwana alikwata bw'atyo ddiyonka olyanga ali kuyonkera muki kubanga ebbwa lyakuno liruma nnyo ate ebbwa lino lyeriwo omwana buli wayonka kwekola ki kwekuona kale buza ekibuzo ekisemba tunzike programu yaffe y'olunaku olwaliro mukulu Semalago obadde ogamba Susan mbuuza watugambye waliwo akakeera bakayita kano ke bayisa muno Oracle kati osobola ofunira akawuka mu malusu mu kisingi ekirala osobola ofunira akawuka mu bakuli ate ezo zirwaziza nnyo leeta bakuddemu leeta bamale muddamu abuuziza osobola okufuna akawuka nga ogwa gambe bakuli si kugwa dish ebbakuli
which is okay. Kyenyinza okugamba wonna wali entry wonna woyina nga osobola okuyingiza osobola ddala ofuna naye ku bakuli oba oyina akabwa mukamwa akabwa ne kiisi obubwa abantu babeera n'obubwa gwe n'okisinga onyumirwa ate n'obubwa bw'oba obagamba kati n'okisinga nze suzi waabwe nga nina mukamwa era bwe kibi bwe kiri okitegeera so onkisinze naawe oyinamu akabwa oba weerumye samwe kasita abeerawo contact ya blood yonna muganda wange ofuna tunzike programu eno olunaku olwaleero saagala tusuke abantu bampeera ennamba yo nga ddala abazadde abaagala obuulira ku baana baabwe mu holiday eno enamba yange eri 0759 17 27 04 bambi mumpagire nina ne content ku TikTok gwenkola ndi mukugulawo by the website ensi yonna esobola okundaba abadde nga commenting mu section nga bagamba Suzy needs an organization. Suzy needs, it is now that I'm emphasizing it. So you can support me in any way. Kale. Yes. So osobola okubira Suzy n'omugamba nti Suzy jangu obulira abana jangu waka wange yogerako n'abaana bange give them stories, give them testimonies bichi abaana bange bakyuke muyiga okuwa bino ebintu naye bya ssentemu ezitali nnyingi naye alisiti okubira omuntu noga jangu oyogereko n'abaana bange ajja kujja senga Marusi naye wali wano ate yayina wagazi ne Marusi lwaki tetutuuzaako lumu abaana wano ate nakyo tuchigire ate nekintu ekyo naye ngenda kigamba yes abaana ne batuula abaana tubabuulirira mubeeramu abaana munnange akwata n'amanya nti kyebayogedde kyekyo kale fonaawo sande agadde kusukkako wano naye teweerabira kuyita ku Marusi okay. Tewerabira kuyita ku Marusi Bridal Center wali ku Anet Plaza opposite Parker enkadde emmotoka z'entebe zifulumira omulyango ogwo n'abasajja batalina maanyi kyogere n'abasajja nga towakana yogera okay you want to be like me oyagala kubanga nze ekintu kibeere nga kitambulira ddala bulungi nnyo ng'abaana omwana muwala agamba nti mashallah era Sharif yadda ku FDC kati ye Marusi yamutereeza dda bwe ngamba FDC kitegeeza ono alya n'olya yemmere ekolaki webali nnyo omulundi gumu yemmere ekolaki yemmere egenda mana kitenda we yadda olwa Marusi Bridals yamukolako bulungi nnyo ensonga era kati wano ali katebule olina kyagala osembyayo bannange malu buno obuntu buno bukomwama bwaki tonebuuza sanze buno bukomo bwa lubaale wange nze sikweka lubaale wange wamma abalungi abandaba yenze Marusi Bridals kati akimanyi bannange abalungi mwenna ababaddeko ku Alan Cruise exclusive oba bwekiri bannange yenze Marusi Bridals ate era nga yenze Senga Marusi Kawomera bannange abaana ab'obwala temwerekerera baddiya muyina okubeera nti no mukyalira ensiko njogera ku nsiko abasinga obungi temukimanyi pooling abakyala abali eyo abali mu bufumbo abasinga obungi manyi nti obufumbo bwakula toyagala kumanya toyagala kiddako tuzaala bawala abaana abawala abalungi bali e Kampala ate beefaako bo gweyinza okuba oli mu kiyumba kinene bwe kimu omusajja akireeta naye mukwano tebanamala omutwala bwe bati ate tebamubba bubbi kanakyama bwati ndowooza owulira abaana babuguma abaana bamiima abasajja eddagala gyerimu mwe muyiga okumiima abasajja buli w'omiima n'ebbugumu libeerayo ate omuntu awooma tebamukyawa omuntu awooma tebakola ki tebamukyawa okitegeera kati abasinga obungi temwefaako nkowola abakyala abali ebweru omwami wange afuluma nze nnyingira tebakyasula mu mayumba neweesanga omwami omaze emyaka kati egumu ebiri omwami tokyamulaba otuusa okwagala ew'omwagalira munnange mubeereko kye mwekolera tewakyali tewali ssanyu okiwulira abakyala mufeeyo eri abaami bammwe ate omusajja si yalina okusaba yekka naawe omukyala saba ku mwami nti mukulu munnange tukolemu oba okitegeera n'abasajja abalina akantu akatono temwerekerera naddala abagagga mulina obuntu obwo obutono naye temwefuddeeko
akadagala weekali akagejjesa n'obeera ng'oli ki waya obugundi butubwa obwo bw'ogula gyemitwalo gya 26 osiga ku mega cable. Yes, no massaging. Abatambula mu kisenge nga bakuwe Jose. Tokyali sanyu oyagala kasabira off camera. Jangu okafune oteeka ku chai ng'onywa. Abaana ab'obuwala mbakolako wali ku kizimbe wange waliwo room ennaku 5 nga tukusika ovaawo n'entandikwa n'ofuna essanyu. Enzigi ezo ze ziggala wano ne zibugumyawo n'otebeera talatibu ki. Njagala musajja njozo mu kadagala. Ngenda muwa. Namukyala waye gwe babeera naye nga oh baby. Where have you been? Kamba sabana namba yesimu wandika 0702 60 8505 oboso kosa eya MTN 0782 60 8505 ku Anet Plaza woka ku first floor F11. Okay. Sagala kusuka kwa nonako lwalero for now. Sebulungi. Mweraba. Esimu kasiakano kankwanjulye mamiga jessi abakola emiramu education gajesi zonna mu Uganda bayina tablets z'abaana zonna mu bikanga syamusanga apo oligimo ate nga bayina n'esina keyboard bayina ebimotoka by'abaana ebimundu essaawa bagisi z'abaana bottles container ng'ogasseko ne building blocks bayina headsets z'abaana bayina smart watch zonna ate nga ziri oligino bayina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04 gambye ekikwasagana educational gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulumu kulabirira n'okuyooyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera ng'aka baby tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Onoonye ekifo eky'omulembe w'oyinza okuwummulirako ate nga kisangibwa ku lubalama lw'ennyanja Winslow Luxury Suites. Kino kye kifo ekikkakkamu eri gwe anoonya w'oyinza okubeerako okumala ennaku entonotono oba ekiseera ekigere ng'olinga ali ewuwo. Kino kye kifo kyokka. Tulina amayumba agalina accommodation ey'omulembe nga mulimu ebisenge ebiwerera ddala 2, sitting room, modern kitchen, dining, closet nga z'obulungi, ssaako toilet n'ebinaabiro. Ebisenge byaffe birabika bulungi nnyo omuli ebitanda ebya queen ne king size. Ekiseera kyonna ky'omala ng'oli naffe tufuba okulaba nga tufuna kutaataganyizibwa kwonna anti tulina standby generator, wifi ne DSTV ssaako ne laundry services. Tulina n'emmotoka ez'omulembe okwanguyizako mu by'entambula era nga tusobola okupikinga okuva wonna w'oli ne ku kisaawe erimu abava ebweru wa Uganda. Winslow Luxury Suite tusangibwa mu Jomai Estate, Garuga, Entebbe. N'olwekyo gwe yandyagadde okumanya ebisingawo n'okubukinga osobola tukubira ku noti 752 emu noti 8 nyemu oba osindika obubaka obwa WhatsApp ku plus emu 9 noti 83 2 noti 3 6 noti 2. What tiles are these? Modern tiles. For quality and durable tiles that never fade with unique designs, get Modern Tiles. Modern Tiles. Nagambye erigwa ayagala ennyumba ya A&B nga buli kimu kyonna okisanga munda nga n'ojja n'omwagalwa buli kimu kyonna kigenda maaso n'okubanga kiggwa bulungi oba n'oba ng'ova bweru nga weetaaga w'ogenda otuukira buli kimu kyonna kwegamba osange nga weekiri ennyumba ebeeramu buli kimu kyonna kye weetaaga just kiba kyetaagisa gwe kujja n'ogenda maaso n'okunyumirwa. Ekifo kyaffe kisangibwa ku Namugongo Road okumpi n'ekyaki y'Abakatuliki okkirira ku St. Kizito Lwanga Road oba otutuuseeko oba n'otunoonyako ku namba zaffe ez'amasimu okumanya ebisingawo noti 785 37 92
29 oba noti 700 39 oba plus 44 74 72 31 84 nkugambye tulina ne CCTV coverage, wifi coverage, internet ebeerako 24/7 ate nga nyongera okujjukiza osobola n'okuyita ku email yaffe pikato694@gmail.com. Mugwe buli kimu kyonna amasavu mayerere.